abakazi bempulira abatwala abalinzi ebweru bamanyo befuulira ngawe bakufuulira tochikola nga Bruno n'oba olina kugamba jangu tochikola. Bruno tola wali musajja bulungi mbonyirira biki oli mwakava ko star celeb king wa social media wano boli tegeera nti tolina kyolinga omukazi akulimbe n'ojje Bulaaya nga yakulese nga package Aliwe ayagala odusuula mu kambuse. Buli kinanti olina okufuuka kapa. Buli kiro olina okufuuka kapa omukomba akasolo buli kiro. Olina okomba akasolo wano yeteeke. Oba gokoye oba toyagala buli kiro olina tebaagala bagwako kiyiifuyiifu olina okomba akasolo. Olina okufumba emmere. Bakuba emirawo. Omukazi azungu bokka ne bannakiganda. Ate nakiganda yasinga ojjogo singa omuzungu n'owulira ate owakala yaliza okujoga n'owulira ogamba disina ngenda ndifunyemu ekikadde ekizungu owakala yakujoga nina ne batadde ku FaceTime abalaga wundo mubonyabonya kati gwe Bruno olina abakugoberera alina okukakasa abantu nga bataano serebu wammwe wuuno wano ali mukukalakata byennyanja babakazi lwero balabisa kituufu ekyo alabisiza ddala yayinza okula balabisa kuswaza basirebu bamwe basiba bagoya obuwunga wano bagoya akawunga basimula ennyumba baliranda ne abagoya akawunga bakalakatengege ngani basaanika kolera abantu kati ndobu ngende London eyo nga muganda nga mpita Papa Sidi nze nali manyi papa yatereera biki nga tugenda abeera corridor eyo nasanga papa manyi mutunzi bambi wangoye designer but bamutira bwe teyali mashimba kitaba kya mu Luganda ekyala bamutira bwe ekyala ebine ebyamasanyalaze esibire byasambisa amagulu buno ngo walatifu buno obwa white kati omusajja atugenda tumubonga kaawo ali awo bamuteka mu kavira wenategeera nti nno Bulaaya nzibu twajje ewa Papa Sidi we yali nga tomuli sexy we yamuwasa bamunaggana nga taliimu ne twalika n'okunywa ku bubbi ewuwe n'atwaniza tule no mu gadeni kati embeera ekyuka omunaggana akomyewo nga papa abadde ayogera ennyo eddoboozi atandika alisala nga mbuuza gye waagwana kumbe yajjeyo engoye zino bambi zakozesa matiriyo yasadde mu lukubo omukazi mwayita lasita twasiibula ennyumba omukazi yayomba n'ebikopo ne bibuuka mu bbanga ng'omanyi Papa Sidi bambi wa musajja mukakkamu bwati n'atugamba okuddamu ng'akuyombesa n'omugamba nti tomanyira naawe kiki ky'oŋŋamba asinga amaanyi ku Bulaaya biri ebintu bibiri ekisooka kisolo addako omukazi omusajja yasembayo embwa kati mwagala okakasa ojja okusamba epusi y'omuzungu oba embwa ogikuba etteke ojja kuba kunnyonyeddako kale mpame mu nnyumba ogambe byewo embwa awunya ojja kutegeera amaanyi ga peeti ku Bulaaya kuno abasajja ffe tusemba mbwa baana bakazi abasajja ffe tusemba omukazi bwagenda ku poliisi 99% kyagira kiba kituufu omukazi agamba n'okugamba nti omukutte mukazi wo Bulaaya tusoberera mmana nti omukazi yeebase omukube sleeping omanye gy'ovudde mbwaguulire munda ebareebu obbi akasolo kali Bulaaya olina kusaba bulungi nti maama w'abaana bange olina omuzinanga alisopa bino byojja buno akunaamiriza yeebase akubye gisitringi mbw'oguyise wano mu mpagi bwaguulire mu bisambi obbi akasolo ebareebu okujjako nga ate ye bw'aba ayimye nga gwe tonnayima yaba ayina okuzina ate ye waayima aba ayina okuzina tolinawo ogaanira lasita tugezanga omukazi n'omwisaka manyi mulimu abasajjasajja bino ebibeekola mukambiseko omukazi akasolo kabakayo kyekiro mbw'omuteeke mugundi mbw'azuuke manyi mulimu abayaye balina evvaka eri eryokuzina bazina ensoobwe Bulaaya teri nsoobo naddala ey'okumakya bagita morning glory newe birira oba omukutte
Era mukira mu court. Ate tebatawaza. Anti wano Bruno ogamba omusajja anja kute toyina tawaza. Oyina okugenda omusawo nakebiranga amazzi gyegali. Wano bakiba kugamba gazeti bankutti. Bwino nya DNA y'omusajja okukasa ati n'omukutti. Wano tebali musajja gali basikule tebafunja DNA. Kati omwala ino omugezi. Kati okimanyi nti n'okukwata omukazi wano business mulimu abawala bagamba nti onkutte nenga tagala kukola. Yes, nchimanyi. Omukazi gw'okutte wano bafuna abasajja bamukwata mu myezi nga mukaga ng'alima nti bamukutte. Asobola okufuna sente zimubeezawo emyaka 4. Ndagenda ku vacation. Era nako katiba. Nako katiba bakazi bakakozesa ku Bulaya nagamba abasajja bankutte. Pamwe okwata omukazi wekanga omuwadde nga bilioni 1 ye Uganda wano ng'ojja kukanya okukola kuzaayo bbanja. Kuba alimba sisobola genda kukola traumatized kati olina omulabirira mpaka bwakaddiwa. Wamukwata. Ate n'okuleeta abakazi era naye alinza okugamba wamukaka. Wangaka n'ozija mu nsi yange naye saagala one trafficking. Bwe batyo uvala Baganda baffe babazze Uganda. Omukazi akwefulira nti wamukaka n'omuleeta mu nsi wamu trafficking. Yes. Wafunira visa mugamba gyatandika obulamu nagamba one trafficking. Nali saagala kuva Uganda n'onkaka. Eyo nayo case. Eyo case ate esinga okubeera dangerous. Kati bano bana basajja babekubya abakazi mwe ngalo zaabwe teziterera. E Bulaya tokwata ku mukazi wa Bulaya. Oba wadde n'omusonga mu lugalo bwoti. Kati waliwo kibayita Obulaya waliwo omusango singa omukazi omutundi aboti n'omulaga nti omwagadde nnyo naye n'akirabanga amaaso g'omugalinga agamwambula. Ogwo nagwo musango. Noba ntulidde from a distance naye ng'olinga amulaga sayini nti oba omukwana bw'aba takwagadde. Bw'omulemerako ennyo ayinza okukuloopa nti sexual harassment. Sexual harassment. Abakazi mabaala. N'olaba ekyana noga e Bulaya omuzungu kasito kimukola ekyo n'alaba ng'olinga muntu agala omwambuza amaaso ogwo musango. Omukutte omukwasizza amaaso. Sexual harassment okwesizza amaaso. Ebyo Bruno bemubeera bemusiya wano tebasiya. Oba ojja siyambo naye tebagisiya. Kali nena kiganda tosobola musiya nga tugeze mwezo ngamba nena kiganda wano wayiga system ate abira dedire. Nakiganda omubisi nga wakamuleeta ye mutuufu naye wayiga system aba dedire. Bamugamba nti omusajja bw'omukola bwoti ne bwoti. Nakiganda omuleeta wano n'obeera n'emyezi 6. Ogwo omusambo tokyamusobola mugamba nti no nfumpe emmere ajja kugamba gyefumbire. Bamugamba mu paaka nti alina okwefumbira wano tulina omwenkano. Bakazi bane bamubuusa bw'akwatako mulope ofune ssente. Bino bye bagenda mu paaka nga bogezi kukola. Benge wali okoze ku mirimu ne biki? Mwali mukoze ku mirimu mu nnyumba y'omukazi n'ofumba oba n'oyoza engoye banokola biki? Sikolangako kuba nze tebampasangako. Ne nange tebampasangako. Naganirawo. Uncle Bruno, ffe tebatuwasangako ssebo. Era tetulina record eyo wano ku Bulaya. Era tetuyambako nako bannakiganda. Ate nze nafuna chance omuzungu enalimbaddeko naye onopenga amumanyi omujjukiro oli atuvuga n'atwala ku airport. Ate yali afumba yafumbanga. Ate nga kyana kitone nga kalina empisa kalinga akayisa kakanayo akaddugavu kalina empisa. Kawala kali kalungi nnyo. Kali kalungi okusanga omuzungu ng'ate omuzungu amanyi okukola emirimu nga njoleza engoye nga nfumbira. Lwakuba ekizibu ekikwabo bannyogoga akasero banga katadde mu firiji. Obanga azina bbalaafu. Bannyogoga abazungu abo. Ogenda okajja okalinga omanyi embaata erina kibaga kiseppulingi. Okajja okalinga kiseppulingi kati nga kiriko awo bannakiganda ate bwe basingirako. Bannakiganda wasingako nakiganda. Woba otaddeko live ng'oli kumpi n'abaana bo totunenya nkwegayiridde bw'olaba Lucifer ne Riki live tugikoze kiro ya saawa 5. Tukira ku makyenkya n'otukolera live musimanyi abasajja bano eno yabadde 18+ kive Bulaya. Nze ntegesa nakubako ko maama n'omwana mutwisam nga bazungu ninga batamidde nga balina ekyabo. Badaye. Maama gwe najja mu bbaala naye nga mwana amulinde wako maama yayigga balina ekyabwe.
No mwana wayiga nga bikira mama. Kati mbizula kukachi teyangamba mu kisenge mulimo omuntu. Nkuba akazeyi ngino kulaba omwana akoma yekoloza amagala mazzi. Watenge mwana zeta ina mpali. Kati omwana nabuza mama nti wamugambe system, mbuza system ekyo nange nkyazina. Ko mama ati munnaye tuko banchunga wa tuko bagala. Era sebo. Ate basa abazungu bakola ebintu ebisitaza muko. Omuzungu omwala anuna mama we nga munune ku mimwa babanga basirati ba beach nga kodi juke okuba trisama bakazi basoko okwetandika okwesa baraza kati kujja nga gule fala gomanya kiddako trisama ozimanyi abakazi basoko okwekwata kuba mabeero bakwenu ndagwe nononya emboga gyosoko okujjula tof tugama muno kati just bakola ko penge kirungi manya kinjigiriza mumanyi muvubuka bamuyita kimuswaga yafuna sente yasinga kati sente ya Uganda kimuswaga yabinjigiza nga tuli ya Uganda kati nalimbi tya nangamba bigezeeko muko afune ebikazi ku dancers nga tugenda manya ino obusungu bwe yabeera nga frustrated agala nnyo ebintu ebi byaggale ebyo kuba enchu ebi square nali ntidde kimuswaga nangamba yitawo gwe yanjigiriza ebintu by'abakazi ababiri oli mbakazi babiri bana mubakuba nnyumba bagabana nze osoko kiyingira munange namusajja wa kanisa ne kimu oyo ekyo zo kyogerako nze takyegana yakyegana nzikimu yannyonoona nga ndabyo era guno mwaka ndowooza sikigezanga konki kyano kitya kirungi nnyo ko obuzibu obuliwo ng'omusajja bali talina nnyo kigere ky'amaanyi oyinza okuweekera ng'enjiibwa ne bagamba gasiya buladi buli kuba mulimu gwennyini obwo nnonya okukakasa ne bamakakasa nze kati waliwo lwe nali ngenza okuzina omuzungu eyo mu kyalo eyo evenulo namujja kutinda nga simanyi nti n'embwa bulijjo emuzina ngenda okuyingira mu kisenge embwa n'etandika okukaaba omuzungu nangamba embwa sinsanyufu ne mubuuza ati kiki nangamba nti embwa ebadde embeererangawo tapping a screen sharing a live tutandise olwo kive Bulaya edition walina mujjawo nga mbali ki kati watuka wamma musanji wayomba embwa n'ekaaba nnyinnyinnyira kulo nafuluma nana yangamba tujja kusula wano ate embwa erinza okukwagula ate ne kwegamba nemuleetera ebizibu yagamba wootabadde munnange shiba ng'abuuza nti wootabadde era namusanga ku gunta ate yali muwala mulungi yali muwala muto nga mulungi nnyo ekintu kyembwa ekyo kiyitabula nnyo mwana sikitegera ndaba ng'embwa eba ennyimpi sikitegeera abantu bayita abakazi balaba edduuka Bruno abakazi bakyasinza okubeera abagumu Bruno omukazi yakyasinze ekyo kitone kyasobola kuteeminga omukazi bamutula gagala nnyo okuexploitinga ebintu n'ebiri nasi abakazi bagala nnyo okuvumbula gundi olubyo otyo ng'omusajja naye omukazi ayagala nnyo okuvumbula mulimu abakazi nga bagala anyo 6 obadde okimanyi naye nga si basiyazi bali straight nagamba nzina mukapama nakulemerako ssebo nagamba nteekaayo ewava obusa olire eggula ebiwakwokya naddala abatanzania oserebu tujja tuukayo mu maaso eyo gwotegeddeyo yadduka emisingi mpaka Kampala ngadduka ekibambulya ky'omutanzania mumanyi tugenda kutuukayo eyo tapping a screen tambuza video omanyi lwaki abawalabu baagala nnyo obubina anti balina obba wasanga bali mbeerera balina omuwasanga mbeera nge tokutteeyo era akugamba nyamusi wa nyamusi Diamond Platinum togeza kukwata kasolo tokakwatako agamba nyamushi wa nyamushi wa chicken ng'ategeeza kabina wa chicken ng'ategeeza kabina ndoddo gwomanyi wa chicken atula bwati ayuguliza bwati nja kukubuulira mu maaso eyo kikazi ki mu music industry kye bayinza okukugalira nakyo mu ruumu nga kyo bakugalira mu ruumu guba gulina okugwa nga kyoganyira nakyegomba dda nga kiri mu music industry
Ndoza Nandujja Njanya abakazi abakulukulu abo oba gyewalira kawalira kuba bijabo Nandujja omukyalo oli byali byali bituufu buluno aliwa kuba abakazi abasaze waliwo byali agamba mbo oba ebyo ne bawala byeyogeza ebyekiddo mutima simanyi tomwabyoya sexual kyali kituufu tomwabyoya yayimba n'akayimba oyampayiriza olaba kankuye ekimu omukazi asobola okukeera ku makya n'assasinatinga character yo ng'omusajja nga era ayagala kufiisa ensolo zonna oba kukyaya abantu era omukyalo oyo ebiseera byonna namusisinkana kuba nze sitereka nnyo busungu especially ku bantu nga mulinamu omukazi namusisinkana emabegaawo ne mugamba ebintu bye wanjogerako bya kisiru kuba kati ebintu olaba byanjogerako ebisinga binnemeseza n'okusetulinga paka kati bambi osanga abawala buli muwala akulaba alowooza oli muyaayi buli muwala akulaba awoza tolabirira abaana buli muwala amanyi oli womanizer waliwo n'oli yagamba munali ebbaketi ya KFC simanyi omulala yagamba likimbu simanya namulira eddakiika emu ate bonna script yaabwe yeegi eryemu kuba bonna balina kooki waabwe y'omu bonna balina kooki waabwe y'omu ati mwebabuze ani yabreakinga nga mawulire ga Bruno K buloga ki yaga breakinganga mumumanyi mwenna kiweranda kala tumwogereko sagala bba waabwe avaayo buli kaseera nga ku nsonga za Bruno K so sagala so omukazi asobola penge simanyi oba omukazi yali akuwaayirizaako tuli mu nsi omukazi asobola okusalako ekigambo abantu ne batakuwuliriza omukazi asobola okugamba nti wali awo sigaalo nga mbutuufu penge tulina nangeri gy'okakasansi nti towaliako awo sigaalo naye ng'amanyi nti sigenda kudda wa penge naye kamwononere ebijja mu maaso n'ebimuli bayiga akatiba katamalaako simanyi talina maanyi balina akatiba ako awo yannyongera katale ate simalaako oli ku TV okaabirira eggwanga omukazi tamala budde na musajja tamalaako taswatayina nakwogerako ekyo jasiku abagezi bokali bali bakategeera oli ku TV okaabirira eggwanga oba ku TV owooza omusajja tamalaako engeri gye tuli ne Lucifer kanfune peni n'olupapula Richi wambuze gwe yes sebo truth over there truth kituufu ettaka lyewagula liri eryasooka lyali lyankana Donizia lyagamba gula eryekayana awo yali content bajja kulangirira ansa mugenda gijja ku TV oba ku masimu gammwe awe mbamuka mulindira ansa yammwe ate bana bagamba tebajja kuvaawo nga bamaze olongo nze bali bana Uganda banange saagala bawabya poliisi ejyabakuba n'amagye gajyabakuba anaasigalawo abanyankole balina olugero ngwaka bwakiiba kaihura omugongo anaasigalawo ng'omugongo gwe gwateekayo olugero lugamba lutya ngwaka bwakiiba kaihura omugongo akabwa akabbi kasasula mugongo kwegateekayo mugongo naye nga tugwe bano abasajja gwosobola bawakanya baleese n'ennyonyi endala oba bazijja Russia zonna zize kuuma kalulu ng'oeremerewo mbw'oyagala akalulu bakabale ng'oli awo gwe ngaani back trainings okuva mwezi oba gwali gwakumeka gavumenti erina abantu be training okuuma akalulu ate gwe olemedde ku polling station gwe njagala tweyawulemu buli omu abeere ne katogere gy'ali mu junior waliwo bavoota ate waliwo abakuuma obululu so gavumenti erina abantu be trainings okumala ebbanga oba okumala akabanga bagenda okuuma obululu obwo ate gwe bw'omala okulonda n'omala ne weefuula ate omukuumi w'akalulu nga toli training nga tebakutraining nga teri akusasula gwe gwakulonda olumala okukalonda dawaka teekako TikTok yo teekako linda zi live eziri eyo linda TV byabakama byalangirira byotwala bw'ogaana abasajja olwaleero baleese ennyonyi 2 oba 3 oba 4 zivudde Russia kujja kukuuma kalulu eyo ennyonyi emu erawuna district nga 10 olunaku nga bwe yeetooloola ate mu ssaawa emu eba emaze okulawuna district 10 just 1 hour katumwe mubireetemu omuzanyo nze nkyabaagala kuba muli bannayuganda bannange saagala obeere ku polling station
abasajja okukuba tebakinamu tebayina gwe basokana kwebuuzaako mala kuba kaluluko teweefula ate agenda okakuuma bw'omala okakuba genda waka weebake linda ebinaava ku ssimu oba tegako akalwediyo kuba amasimu network tegenda beerawo bajja gijjawo teekako obulwediyo teekako TV saagala obeere n'emirimu ebiri obeere n'omulimu ogw'okulonda akalulu ate weewe n'omulimu ogw'okukakuuma you are not trained okukuuma akalulu ako gavumenti erina abantu baayo abakuuma akalulu beeri ku traininga be bagenda okusupplyinga district zonna okutandika ennaku z'omwezi nga 13 14 nga 15 standby nga we bali kuuma akalulu ako kati gwe bw'omala okalonda ate n'oyagala okakuume muganda wange bajja kukuba ate muddaawo musimanya manya we munagenda okulajanira Abamerika bajje babayambe nga kiri too late ate n'ekirala abantu mu abakuba amasimu gaffe nga musabira Bobi Wine akalulu nze saagala munsi walireko waliwo bikadamu ebisimbe ebinkubira essimu Bobi Wine gwe musabira gwe muri kusabira akalulu abaho alo nze kadama gundi mbadde nkusaba ompere Kyagulanyi wange akalulu omuntu gw'oli kusabira akalulu abaana be yabatika bali Bungereza bo bennyini tebagenda mulonda nze Franka muwa akalulu kange President Museveni Natasha ali mu Uganda Muhoza ali mu Uganda ono muwala wa Museveni omulokola ali mu Uganda n'omuwala omulala ali mu Uganda Museveni Muhoza ali mu Uganda neighbors school wa Museveni wona bali mu Uganda balinze bawe kitaabwa akalulu ne jjajja waabwe akalulu naye owamwe abaana yabatikka n'abatwala Bulaaya ate muri mu kumasimu gange abaana bali Bulaaya omulenzi omukulu ali eri akwana bazungu ebiwala bino ebibibi bino ebibadde bikuzeemu nabyo biri eri mu bazungu ate bano bakadama bali wano bankubira essimu bwabaho twagala owa Kyagulanyi waffe muri basiru omuntu eyatikka famire n'agitwala Bulaaya tegenda mu mulonda ate mugamba abaho agenda abawakalulu mumputa zoro bwemba mundaba example nungi ebeera eri omukulembeze we gwogenda okuwakalulu President Museveni abaana be bonna bali mu Uganda bazikulu be bali mu Uganda banyaza abaana babatabanyi be bali mu Uganda balinze okulonda kitaabo olumala baddemba okufuluma naye owamwe abaana yabatika bali Bulaaya tebagenda mulonda ate muli kwabaho mbutwagala otuweere Kyagulanyi akalulu nze mwakalunga n'abaana be tebagenda mulonda mumputafala njagala kitabanyike kirinye ku airport nga kijja mulonda awakiri naddibwamu kumanyi naye abaana yabatwala Bulaaya tebagenda mulonda ate oli kwabaho mbu abaho mbane nsabo mpere Kyagulanyi akalulu waliwo ne yakubidde nabanja amulisiza amaze muve ku masimu gaffe mu basirumwe mutuleke Kyagulanyi ne mukazi we sawa zina ali Bulaaya tagenda beera munaku lw'okulonda nebikadama biri wano bimunoonyeza akalulu family yiyo weta kulondedde ate nze abaho mbangenda kulonda nkwagazaaki so kunaku lw'okulonda ga 15 kero olonde President Museveni bw'oba olonze Kyagulanyi oba olonze Museveni toyimirirawo ku polling station bagenda kukuba emiggo vaawo mukiwulidde oba temuwulidde